olutambula mu ba celebrities. Na comeback seeding. Tokwata ku remote yo, sigala ku BBS Telefina. Tukuwa olutambula mu ba celebrities. Kati ekirumo okiraba kino ekiri nga biri awo bisatu. Obeera oyinako kimu bidda kyogulira omwenge. Ne biva mu bbaala ndi tugende mami atu. Tuula naawe. Waboda bamusanza waweru w'ebbaala. Ne bikuleka amaze teeka musende zaakyo omanyi ekimu ogenda nakyo. Ogenda obisaba biri ku bboda nga bambikoone. Era Mukama yakuuma. Kati wano wabeerawo ng'akabenje. Naye kati omuntu okay. Awe nakyogera nja kulabikanga yejja naye muze bitemu ebyangana ogenda out yempewo eyo empewo ya boda njukanga tukyali mu comedy files nga amnesia yewe walina after party ya time ya haha ne comedy files obanga yakatandika around there naye nga wabayalayo omwenge naye nga kisinga okunnomya omutwe omwenge tugenda tugunywe naye empewo yegenda okunzija wendi paka waka bwenno kale mubeera mu mpale empanvu n'essaati naye abaana abawala olina okwambala akapala akakoma wano olumu etonye yonna nekugwera kati olulala lwenkikolakoko navuga nakiraba okuva Queens we weetandikira kati batunatera okutuuka enamasuba ngamba naye kantamidde kambuza boda omanyi oba oli ku boda nga waliwo light eboda ziba zeeyisa mu kisiikizo wali okirabyeko boda neeyisa esiikizo nekituyisa namba leero nga nywedde muugi nebanaleetuke nasonga nekambuuza ekyo bibiri swatamiza kambuuza owa boda ono mbuuza ama wamana ekisikizo kya bodo kyanga kye alaka yakutenda naye kale tubabuuzaako abaana abali mwolidde nga mutera okwagala going out nere mulina ssente ne mwepanga ku boda musobola okutuuka by God's grace naye ensobe zibeera ku kkubo nnyingi n'ekiro singa oli abakoona katono bw'ati kati boda eba tekyalina balance that's why boda erina twala omuntu omu kati eyo neweegwa mu kanya yekangayo ekintu kitono nnyo bazeni bwe bulamu tutambulira mukulikayo mu weekend abasobodde okuba